Mu kiro ekikeesezza olwaleero Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atonnye ku butaka okuva mu ggwanga lya Namibia gy'amaze emyezi 3 ng'ajjanjabibwa. Ono abaddeko abamulindiridde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 7 ez'ekiro, Kabaka atuuse era yaniriziddwa abantu ab'enjawulo omubadde Omulangira Crispin Jjunju Kiweewa, Nnaalinnya Victoria Nkinzi, Nnaalinnya Agnes Nabaloga, Nnaabagereka ne Katikkiro. Oluvannyuma Omulangira Jjunju ne Katikkiro baliko bye bategeezezza Obuganda. Omulangira ku lw'enju ya Ssaabasajja ne baganda be asoose kwebaza gavumenti ya Namibia, abasawo n'abantu abasabidde Ssaabasajja era agenza ssooka. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo essaala zino era nga bwe mulaba Katonda essaala yaziwulidde era azaanukudde. Era ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Avumiridde abantu abeeyisa obubi n'ebikolwa ebivvoola gavumenti ya Namibia. Namibia nsi nnungi nnyo, ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Yeetondedde gavumenti ya Namibia ku mbeera eyatuukawo. Ng'ab'omunju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye baakola mu bugenderevu. Katikkiro Mayiga ategeezezza nti yali nteekateeka y'abasawo Kabaka okugenda e Namibia. Katikkiro asabye Abaganda okubeera abagumiikiriza eri Kabaka kubanga tagenda kulabikalabika buli lwe bamwagadde. Abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temunakuwala bwe muba mumwagadde okumulabako ne mutamulabako. Naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gy'akoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere. Yeebazizza abasajja ba Kabaka be yatambula nabo olw'okukuuma obwesigwa ku mulimu gwabwe. Babadde ku mulimo muzibu era babadde mu kusoomoozebwa, naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa era tubasaba bongere okukuuma obwesigwa.